Tugende mu Endobeso. Hello. Zabampita mukunja wa BTFM program sisimuka kuchita buli ky'omuziki ekisinga. Oh muganda wange nakunoonyeza ddanno. Na nina ekizibu kyenjagala onnyambira nfunye essanyu okuwuliza muganda wange. Esebo. Kaakati kyenabadde nkwagala kiribe. Mukyala wange. Alina omwami gwakola naye ku mulimu. Aha. Naye omwami oyo amupiikinga buli kanaku ewaka. Akola ki? Ajja namupiikinga ewaka. Naye nafunyemu okweraliikirira. Amupiikinga ng'amutwala wa? Ku mulimu. Bakola naye oba amutwalako butwazi? Bakola naye ku mulimu gwe gumu. Naye kakati omuntu gwe buli kanaku gwanona atamusasula amafuta gwe n'obeera ng'ovuga amafuta n'ojja n'omunona n'omutwala. Kiba kiti ekyo kakati nze kyenjagala muganda wange. Musajja Munange. Omukwano gubeera w'abantu babeera n'emikwano. Kino kisusse. Nange we nafuniddemu akasengo ne ŋŋamba ddala ddala abantu bano bukwano oba. Gwe gwani? Nze Kabugo. Kabugani? Nze Matiya Kabugo. Matiya Kabugo. Nze kyembadde njagala. Omundobeseze. Tulabe ddala ddala kiki ekigenda wakati waabwe ababiri. Musajja gwe. Kale esimu gye wampadde yani? Esimu y'omwami. Y'omwami? Kale ye bamuyitaani? Omwami oyo erinnya lye limbitankana tubitegeera bulungi. Kale beerako tovaako. Kale ekiyita buli ky'omuziki ekisinga ku BTFM ne Plascon wamu ne bannaffe aba Prudential Insure ekuterekera kasente omwana wo n'atereera katulabe munnaffe ono agamba atya. Yes, sir. Hello? Naye musajja gwe. Wangi? Ompulira bulungi. Ese nkuwulira network ndoze eri wansi naye nkuwulira. Naye lwaki teweesonyiwa mukazi wange? Gwani sebo. Nze Muwanga, lwaki teweesonyiwa mukazi wange? Gwani? Nze Muwanga, omukazi gwe bayita Maso mmanyi. Mase kiyongera okuntangazaamu. Gundi teweebuzaabuza. Weesonyiwe mukazi wange. Bw'oba oyagala okumanya akanfa, weesonyiwe mukazi wange. Mase gwe mmanyi nga si muka Muwanga. Mase gwe mmanyi muka Matiya. Gwe mmanyi. Kati ate gwe Muwanga ovudde wa? Muka Matiya? Gwe wamumanyi ota ndi muka Matiya? Anti nze mpole tuyagala ebbanga nagenda okumanya nga muka Matiya. Kati nze Muwanga nze bbaawe. Ate kati ye gwani? Nze Muwanga nze bbaawe, weesonyiwe mukazi wange. Tatusiiga siriimu. Tabanga agenda tusiiga siriimu omukazi oyo. Ate atya? Ate nze mmanyi Matiya ye bbaawe gwabeera naye. Ate gwe ngamba mulala. Musajja Munange, lwaki togenda neweekebezaako ku bulwadde? Ate ne ng'omanyi omuntu ng'alina abasajja kuba kati nze mbadde mmanyi Matiya. Ate kati okuno Muwanga. Oba gwe Muwanga Matiya? Nze si nze Matiya, nze Muwanga. Gwe Muwanga? Gundi tugende twekebeze bwekebeza ku musaayi kati. Dakika 2 zaketa ku ssawa emu mbannange tugende twekebeze bwekebeza ku musaayi
omukuba akakodyo kamu nti nze muwanga n'agamba nze manyi mukazi wa Matiya. Kakati akakazi kalina abo basatu tuweze basatu. Anti bakitabusi. Kalate ne Matiya oyinza omubuuza alina agamba nze manyi omwana wa nze mukazi wa Kibirango. Ekintu buli ky'omuziki. Kintabuli ku Beat FM ate era nga kyekisinga. Tugendako masimu Endobeso mugiwulidde. Omusajja abadde amanyi bba mulala ate akati agenda kuwulira ate abamugamba mulala bamaliriza nga bakanyiza kimunga nkuyege. Tugende mu musaayi ono omukazi kyatukoze yatugattanga mabidde nga migeto bya byannyanja. Nno abasimusimwe bali kuweereza bamina kacwa n'amoti omubalanguzi mbatumiddeko nnyo yenze mama Jackie wano ekiteredde. Mwami Matiya kyabamanya nti omukyala waabwe bonna n'oyo omwami wabula mukunja weeyise muwanga bannaffe wabula mukunja. Endobeso eno njiweerezaako kaganda kange kannasaazimonika ku bifoze Kosovo ne njiweerezaako muwala wange Ani Ematu gamba agala nnyo babbebi yenze mama Jackie wano ekiteredde. Webale nnyo mama Jackie ekiteredde. Mukunja wabale tuweereza Nakachwa n'amooti nze Sali John Bosco nsenzidde wano Kira omwana enzalo ye Mawogola. Mukunja kirabika abakyala tuyina bisosonkole ng'obubiriiti baabubbamu maani. Wabale tuweereza nze Sali John Bosco. Bisosonkole sasi lyagenda dda. Ani ali yino. Nja okubanga obutume buli naye nga tekuli Buganga. Mujjebale Mwana Matiya n'omukazi bona beetereze babeere ku line naabo. Omukazi amuleke transporta ya buseere ennaku zino amboye walondera enkoko kyerya agenda nawo kumuliiramu. Olugero teruliyo eno munnange. Omukunja amoti siruwuliranga nako kati oluwulidde. Abasimusimwe bali kutuweereza ono Mami Kalfina na Kitende Silivia. Naye boyo omukyala alayika alina abasajja bangi naye nno oyo omusajja amanyira gwe n'otuuka mu maka ga munno ng'omanyi bulungi nti yamwagala. Tumiddeko taata Mukibi Fred Kasenge Kansala Jamila Mwami Nsise Kapeeka Buloba Mama Naluje Kapeeka Buloba n'abali ku Beat FM ono Kitende Silivia. Mungu Wanje bali kutuweereza kale ono Kansala Sentumbe Faizo enakatoke Butambala nga bamukibiina kyatulimu mukola sifola mu Uganda. Ekigatta bakuba abasizi mu kulejja ate nga neesimbye okuba sipiika bw'ekibiina ekyo waggulu. Mungu omusajja oyo kyabaakola Ekebeze kubanga omukazi yafuuka ya bbaala. Okuunda Nakachwa n'amooti mwebale kuweereza ono Albert Katongole owa bodaboda ku Mbambule. Mungu mugende mwekebeze omusaayi omukazi alabika abacyanga. Endobeso njiweerezaako abasajja abenzi abatalina bugumiikiriza. Webale nnyo webalire ddala. Wanje Omukunja ajeebale taata kale n'amooti mbalamusiza mwena naye omanye bw'ogoba enkoko byeri omusajja amanyi nti omuntu aba n'erinnya limu ku nsi ekisajja kimalaayo ekyo omukazi afumule bufuumuuzi oyo yamulyadde ebizibu. webale. Abasimusi mwasuze muterwa mikwano mwe bali kutuweereza nze mukyalo nisiwa erutunga naye bannange abakazi bannange mukomye ku bwenzi buyitiridde nsigadde nze mukyalo nisiwa erutunga. Bayenda kuki Mwana wa maama we bali kuweereze kubanga n'obuuza. yesebo Ono bamuyita Wizard omuyimbi n'aganjako omuyimbi w'emikola aliko 2021 ng'asinzidde ku mukisamba we Embwala. Naye nze ndabira ddala abadde omusajja oyo akyaliwe bukyaliwe. Nze bwe ndowooza Mukunja abali ku Ndobeso mbasakala nnyo. Mukunja webale tuweereza nze Mwangi Brand Lwamanyonyi eno Kyawaggoonya Lwengo District. Kaakati baddayo oyo omukazi era omusajja kyabagambye kituufu bonna bagende beekebeze kuba ye kati alabika yasimbudde nadda. Oyo omukazi alabika mukozi wa ssente munnaaye. Oyo yeeyiye byalimu asaaga. Awangale Ssaabasajja Kabaka. Mukunja wanje oli otamanyi gye tuli ssebo ali atya Nakachwa n'amooti gye tuli tuli kiriya nze kansala wa Bukenya
Muswa MP wa Kalima Musoke. Ndi wano speaker wangamu za Katozi nasa na municipality generali mukuseka. Bannange naye mukunja mugende mu Musayi temuliko kizibu nnyo babaga kisenga mabidde muzeyi wange lwira mutumiddeko. Webale nnyo batuga tisenga mabidde mukirize kintu buli kya muziki ku Beat FM ekisinga